olunaku olwalero ennaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogw'ekkumi gukyali mutonze Ismail Nsubuga nzize n'amawulire agabuutikidde naye nga bulijjo ngenda sooka nkuwa emitwe emikulu egigakulembedde n'oluvannyuma zye nago mu bujjuvu. Ebikulu mugabo otikidde. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri omwoleso gwa bannamakolero mu Uganda gukomyewo okuva nga 3 ogw'ekkumi okutuuka nga 10 ogw'ekkumi jangu olaba aboolesa abasukka mu 1,000 n'abasuubuzi mu buli bizinensi ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo okuyingira omutwalo gumu gwokka. Egezeeko okufuna abasawo abajjanjabako obulwadde buno. Abasawo bababudde gavumenti ku nzijanjaba y'Ebola. Dokita eyafudde azikiddwa. Assalamu alaikum. Kitalo owa poliisi eyeekubye essasi n'afa atiisizza banne. Abasirikale abakomawo n'emundu waka bandibadde emundu ezo bafuna ekifo bye bakola ki obazireka. Abantu bajjumbidde emisinde gy'okuyamba abafunidde obuzibu ku Kyeyo. Minisita Kyofa Togabya awabudde bankuba Kyeyo. Need a mechanism to monitor the work of those recruitment companies. Ovuga piki kugenda kugituusa engoma piki nga yakafa emirundi ebiri. Poliisi egumbuludde abatuuze abeekalakaasizza olw'oluguudo e Nakaseke. Olunaku olw'eggulo minisitiri w'obulamu Dr. Jane Ruth Aceng akisizza TV agakawungeezi kano tugatandise n'abasawo nga bayita mu kibiina ekibagata ki Uganda Medical Association. Abasabye gavumenti okukwatagana n'abasawo abakugu era abalina obumanyirivu mu kulwanyisa ekirwadde kino eky'Ebola okusobola okukivvuunuka. Okusinziira ku basawo bano obulwadde bw'Ebola buzze butulumba era nga bukolebwako abasawo abalina obukugu era abalina obumanyirivu okukakkana ne babulinnya ku nfeete. N'omusawo Muhammad Ali eyafudde olunaku olw'eggulo olw'ekirwadde kino ekya Ebola naye aziikiddwa mu limbo e Fort Portal. Omu ku basawo Dr. Ali Muhammad munnansi wa Tanzania abadde ajjanja obulwadde bw'Ebola bwe yafiidde mu ddwaliro e Fort Portal wadde nga balumye n'ogw'engulu okutaasa obulamu bwe. Those workers did all it took to try and save his life, but we lost him. Embeera yewaliriza abasawo abeegattira mu kibiina ki Uganda Medical Association okuyita bannamawulire okubaako okuwabulako bakolera minisitule y'obulamu ne gavumenti okutwaliza awamu. Balaze okunyula n'okutuula abasawo banna abatandise okufa ate nga lunnabalala bali mu mbeera embi nga bakyajjanjabibwa. Tulina enamba ey'abasawo abafunya obulwadde buno obwa Ebola era nga bakyafuna obujjanjabi. Abamu tebali bulungi naye nga tusaba Katonda atuyambe nti basobole okubanga bawona ekirwadde kino kireme kubanga kibatwala. Ekisinga okubatisa nikwe kuba mu kubasawo abafiira mu lutalo olw'okulwanyisa COVID-19 famire zaabwe tezifunanga buyambi kyokka gavumenti yali abasuubiza nga n'abalala bagwa ku mulimu era nga wadde Pulezidenti Museveni yalagira badizibe ku mirimu tekyakolebwa. Newankubadde nga omukulembeze w'eggwanga yawa directive nti Prime Minister ateekewo akakiiko okulondoola ensonga zino okulaba nti famire zaabwe zirabirirwa. Akakiiko tekabangawo. Tusaba omukulembeze w'eggwanga appointment ne meeting eya Uganda Medical Association agiddukire at least tutuule wansi naye tumunnyonnyole ensonga zaffe ngozi. Dr. Samuel Olera akulira ekibiina ky'abasawo bano agamba nti ke kaseera gavumenti ewa abasawo bano ebyetaagisa okweyambisibwa nga bajjanjaba obulwadde bw'Ebola kola lina okuwa abasawo abali mu lutalo lw'okujjanjaba Ebola essuubi nti banaafiibwako singa babeera bakoseddwa. Nti n'abasawo baffe babajjanjabe bulungi yenna yenna yeetaaga obuyambi obusukkulumyeko ku buliwo abufune. Bano basabye gavumenti okukwatagana n'abasawo abalina obumanyirivu mu kujjanjaba Ebola nga kyekijja okusinga ku lutalo luno ssaako n'abasawo obutafa nnyo. Egezeeko okufuna abasawo abajjanjabako obulwadde buno obw'Ebola mu West Africa n'amawanga amalala nti experience eno gye balina oluusi eyamba kinene okugumya abo ababa bali ku ground. Ono asabye abasawo bonna abalina obumanyirivu mu kujjanjaba okusukiramu okuyamba gavumenti yokka balina okusooka kasa nti baweereddwa buli ekyetaagisa.
ye Dr. Herbert Luswata nga isaabanisi w'ekibiina minisitule y'obulamu okoma okusindika abasaba bali mugesi okukolera mu disitulikiti mu Beni kubanga tebannafuna bumanyirivu bumala. Environment eno yeetaaga omuntu ng'olwedde mukugu akuguse era nga mukugu mu bintu by'okwetangira obutafuna ndwadde n'okuzisaasaanya. Ba medical interns tebannatuuka ku ssa lino. Bano bakubiriza bannayuganda okugondera ebiragiro bya minisitule y'obulamu era ne bagisaba n'okuteeka ebikozesebwa mu kujjanjaba Ebola ebibala ku buli ddwaliro lya gavumenti. Ebikozesebwa bisaasaane mu malwaliro gonna, si mu bbendo ly'emubende lyokka. Omwekine Dr. Muhammad yafudde obulwadde Ebola aziikiddwa mu Limbe Fort Portal nga kikoleddwa okwetabika ab'enganda abatonotono okuva e Tanzania okusinziira kwa RCC Fort Portal angali akasigo okuzika Dr. Muhammad baase kutuuka ku nzikiziganya wakati wa gavumenti yaku ne Tanzania aziikibwe kuno waleme kuba okusasana kw'obulwadde. Akulira eddwaliro lye Fort Portal Dr. Alex Adako ategeeza nti okuzika Dr. Muhammad baase kwebuuza ku baffe ne bakkaanya aziikibwe kuno. Gavumenti yaffe ya Uganda na gavumenti ya Tanzania basazeewo mbagamba tumuziike wali Fort Portal. Dr. Adako agambye nti abasaba abalala bataano abakwatibwa Ebola bakira mu kujjanjabibwa era embeera yaabwe egendeterera. One of the students confirmed positive were currently managing him. Bajja bantu mukaaga omwaka tugenzeeko. Eddwaliro lya Fort Portal okuva ku Lwokusatu bali mu kujjanjaba abasawo bano omukaaga kuli Dr. Ali yafudde nga no bajja Bumbiri gye bafunira obulwadde obwa Ebola. Shamshan Naluja ne Jonathan Singiri bakusakidde eggulu lino. Ensonga z'Ebola nga tukyazimya amazzi, omusirikale wa poliisi eyeekubye essasi ku mutwe n'afiirawo yeewuniikiriza abatuuze mu Kiganda Zone mu munisipaali ey'Ekira. Omusasi waffe kakuwa ebisegawo. Ekikangabwa kigudde mu nkambi ya poliisi mu Kiganda Zone Ekira munisipality. Omusirikale wa poliisi Obida Alfred emyaka 30 bwe yeekubye essasi mu mutwe n'afiirawo. Okusira ku batuuze essasi yali ekubye kyajjatuuke mu barracks gy'abadde asula. Abamu ku bakulembeze batuuseko mu nkambi y'omukigano omusirikale gye yeekubidde essasi nga bakulembeddwa mu kansala Ismail Mukoyiko ne basasira abasirikale olw'ekikangabwa kino. Basaba ebitongole ebikuumaddembe okuggyako abasirikale emmundu nga bamaze okukola nti singa Obida emmundu yagirese ku buli musanga teyandifudde. Singa ono munnaffe atuvuddeko ku maaso olwaleero, singa emmundu eyo yabadde agireseeyo wawankolera bino tebyandibaddewo. Naye kati bigenze okubaawo olwedde nga yalina stress ze. Bo bakyala abasirikale abasula mu balakisi eno abataagadde ku basanguzi basabye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga okwothookyolwa okuyiza ekiragiro abasirikale baleme kuweebwa mundu nga baddeeka kubanga babeera ku bunkenke nti singa abeera abanyiza abasajja baabwe oba oli obayinza okuba kuba amasasi. Tukirabye emirundi mingi abantu batubeera okumpi ne balakisi nti omusirikale bwafunamu okukyankalana adda waka napiikinga emundu. Nze mbadde nkubira gavumenti omulanga nti ekikwatagana n'abasirikale abakomawo n'emundu waka bandibadde emundu ezo bafuna ekifo bye bakola ki obazireka. Poliisi ezene gye omulambo gw'Obida ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kapiteni Olukwesigire bw'atuukiddwa ku ssimu ategeeza nti batandise okunoonyereza okuzuula ekyaviiriddeko omusirikale waabwe okwetta. Bino mukyala we yasoose obitegeera oluvannyuma lw'okuwulira essasi era atutegeeza nti bw'ayingidde ekisenge asanze ali ku buliri n'emmundu mu ngalo ng'omusaayi gumuvaamu era tutandise okunoonyereza ku mbeera eno okumanya ki ekyamuviiriddeko okuba nti no yeetuusaako ekikolwa kino. N'abatuuze b'e Bukasa ku luguudo oludde Wakiso bagudde mu kikenge basanze omulambo gw'omusajja nga bamuseza obulago n'omulambo ne bagusiba mu mbugo ne bagusuula mu mugo gw'omagibanga Kanyuguga. Bamusibye emikono gyonna baagigasa owulidde bamufumita ebiso owulidde. Balaga bamutoa eno embugo bataddewo okubuzaabuza oba mbeera naye nga kitalo obulago bwonna busokoole. Bweratugwanga abadde babamutubanga wamusaddaasi busaddaasi endagakali ate oyo abadde yamwetegekedde n'amugulira n'embugo n'amuzinga bulungi ezisinyanga enseetabuse. Omulambo gulabiddwa abavubuka abooza emmotoka ku mugga guno nga yebatemeza ku poliisi. Kane banga difensi jangu olabe unaweza okuba mufu nenzijja n'ebiti ne tugira tugeze okola nga mufu ninkubira outside. Poliisi olugiyo omulambo bayisa abatuuze okulaba oba omuntu bamumanyi naye nga siwa mu kitundu banjagidde bekikwata okubataasa ku mugga guno gufuuse akatiro. Akatolo kano katuseeko lwa nsonga
batiddemu nnyo abaki abantu ate basuddemu neki n'abafu abantu bayikiridde okukola ttemu ku bantu bannaabwe tetumanyi ensi gyetutwala wakati gana amakoona omuntu watandika okugoba nga obuliri muliri ekkoona n'ali eno tasobola kukulaba. Omulango gutwaliddwa mu ggwanika emulango okunoonyereza bwe gugenda mu maaso. James Magala ne Abudu Munge bakusakidde eggule lino. Akulira akakiiko akalwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President Brigadier Henry Isoke alabudde kampuni ezikukusa Bannayuganda okubatwala ku kyeyo okukakanaga bangi batulugunyiziddwa mu ngeri ez'enjawulo. Asinzidde ku kisaawe ekololo gye baategese emisinde egigendereddwamu okukuŋŋaanya ensimbi ez'okuyamba abantu ababeera bafunidde obuzibu mu mawanga aga Buwarabu. Yenza okubeera asaawa emu ey'okumakya ng'abantu batusedda mu kisaawe ekololo okwetaba misinde gyateekeddwa okulwanira eddembe ly'abankuba kyeyo. Obadde buli atuuka ng'akola dduyiro nga yabibwako omukulu w'ensambagere Moses Golola ng'emisinde gy'oli gya kilomita 5 nga gisimbuddwa Sam Savage mukugu mu kitongole kivunaanyizibwa ku bankuba kyeyo mu nsi yonna. Emisinde gigendereddwamu okujamala okulwanirira abantu abakulira amawanga g'ebweru ababeera bafunye obuzibu obuli abatulugunyizibwa n'ebirala okulanga bafuna obwenkanya. Abudala Kyone nga yakuliddemu enteekateeka y'okuyamba nkubaki yagambye nti abantu bangi abafunidde obuzibu nga bwe buli kyokka tebafuna buyambi bwonna kwe kusalawo okulaba engeri gye babayambamu. Eddwaliro eryo lisobola okuba nga abannaffe abakomyewo nga bafunye okusomozebwa libawa free care ate nga likola diagnostics ez'enjawulo okusobola okukakasa katugeze nga nakintu yakomawo nga talina nsigo naye twanoonya ssente okulaba nti tugenda okukola examinations malwaliro agaali galina gundi ezo nga kizibu kyatukalumiriza. Ekyo minisita omubizi wa Kampala Kabyekyo Fatogabye nga yasomye obwakabasa minisita asibye abantu okukola okukusibwa nga bagenda ku kyeyo kuba kividdeko abantu okufulirayo ebizibu. Need a mechanism to monitor the work of those recruitment companies. And she thanked the Minister of Gender and Labour Development for having come up with the guidelines. Mwekyakulira akakiiko akalwanyisa enguzi makuba Pulezidenti Brigadier Henry Isoke alabudde amakampuni agakusa abantu nga batwala mawanga Buwarabu okukola ate nga tebalina lukusa nti bagenda kubakwata kubazividdeko abantu bangi okufuna ebizibu. Tuyambibwako Ministry of Gender, Internal Affairs, Foreign Affairs tugenda kukola nga tulambula amakampuni kumanya tukatuukiriza galina okukola. Tukkiriza nti nga gavumenti tuyinza okuba tukyalina ebitusoomooza naye tukolagane omulimu gwaffe tuguyonje. Batongoza enteekateeka ey'okutandika okuyamba n'okulwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo. Ebyo nga bibiti akulira ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa okukuuma eddembe ly'abaana Martin Kiza yennyamidde olumendu lw'abaana bawala abasubizibwako okweyogerera n'asaba buli muntu akwatibwa okubaako n'ekyakola okutaasa embeera. Kiza okwogera nadde etaba emisiri gyateekeddwa n'ekigendo eky'okubangula abaana bawala okuwola ebikolo ebiyinza okubaviirako okufuna embuto nga bakyasoma. Sinzira na kulipoota eya polisi eya omwaka guweddeko omutwalo gumu 14 abaana bawala bakwatibwa okukabasingizibwa. Emisinde gimbedde ku Nakivu Blue Primary School mu Kampala nga gikulembedde ebikujjuko by'okuziba olunaku lw'omwana omuwala mu nsi eno lukuzibwa nga buli 11 omwezi ogw'ekumi. Tunyikiriza abawala beewale abasajja bakonsentratinge ku misomo gyabwe. Tulina kusooka ne tusoma ebitabo ne tukula bulungi ne tugajuwetinga bulungi nga tetunafuuka bagamba. Jolie Solberg akulira ekitongole kya Child Africa ekitaka bano okulaba nga abaana basigala amasomero agambye newankubadde okuzaala ng'omwana akyasoma si kirungi naye n'oyo abeera azadde asobola okuddamu okusoma n'atuuka ku kyayagala. We are now mobilizing ourselves to enter into these spaces and to see what we can do. We are planning to build vocational schools, to build institutes where we can bring in adult child. Tusanze nti n'abazadde basindise abaana baabwe mu bufumbo nga tebanneetuuka olw'okuba nti era embeera yaabwe yabwavu nnyo n'alaba nti bw'awaayo muwala we n'afumbirwa atajja kusasulwa. David Tamale nenulya Ddamage bakusakidde eggule eno. Webali ddala munaffe butambula mawulire agabutikidde 11 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi katunywe mu kulendo lw'amazzi komewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mugabo otikidde
okutambula kulaba yina emboozi y'endogoyi ezeekwata ebigo.